Sebo chiche chingena maso. Chingena maso kwa kulaga ati next president ajja ate ekyokubiri Museveni naawo was next. Nkwaniriza nate gwe mukwano gaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates banakibiina ekya NRM n'ekibiina ekya PLU balabiseeko mu ssanyu eringi ennyo nga bagenda e Kololo. Bannakisinde kino ekya Patriotic League Uganda nga be bawagizi ab'omukulu General Muhoozi Kainerugaba balabiseeko nga bagenda e Kololo. Bano nno bagenda okuwelkaminga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa onono ng'asuubira okubaako okwogera ku presidential nominations ezibaddewo olunaku olwaleero nga officially olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga atandika okuba ng'anoonya akalulu k'omwaka gw'2026. Kakati abawagizi ab'ekibiina ekya PLU n'ekibiina ekya National Resistance Movement balabiseeko nga bali mu nguudo bali mu kuyimba bawaga babadde n'obukuumi bwa poliisi nga bagenda e Kololo. Kakati kigambibwa nti abawagizi b'ekibiina kino ekya PLU nga bakulembeddwamu Michael Mawanda ngonono ye head of mobilization balabiseeko nga bali Lugogo bypass era nga bano boolekera Kololo ceremonial ground era nga bano bagenda kubeerawo nga President Yoweri Kaguta Museveni atandise okuba nga anoonya akalulu. Kakati abawagizi b'ekibiina ekya NRM olunaku olwaleero babadde n'obukuumi bwa poliisi babadde n'essanyu eringi nga baaniriza omukulembeze w'eggwanga olunaku olwaleero era ng'essaawa yonna President Yoweri Kaguta Museveni ajja kuba ng'ate yeetaba ku mukolo guno ogugenda maaso e Kololo. Ebyokwerinda bikyali by'amaanyi era abawagizi balabiseeko nga bagezaako okuba nga bayingira Kololo ceremonial ground wabula kigambibwa nti waliwo obukuumi obw'amaanyi security eri tight abantu tebamala gayingira era nga abayingira balimu bakebera mu buli ngeri okulaba nga tewali muntu ayingira n'ekintu ekyokulwanyisa era security yo ekyali tight wabula abantu abali bweru waliwo omunyigo mungi abantu bakyali bangi nga bagezaako okulaba nga bafuna access okuyingira Kololo olunaku olwaleero. Stay tuned.